mbaka palimenti Nyindo Mukuwe aliko bingi ebimwetoloddeko era ajja kuba nimulamufu mu musokobozi tumubuuza nzikirize owuzeeko tutandike Ahmed Nsereko n'abatuuliza ku radio enkizo naddala abantu ba Buganda ne bannayuganda bonna nzikiriza ekikola kyakola kuba tebazekyayo emisomo bannanyini okugana batanga maka yonna yonna kugabira gye yeetooloola okugamba nti bamusiza nnyo nakibuno kati muntawe Nyendo awo bonna bakakalukanye ab'ebyenfuna ebyobufuzi bonna mwebali kuwuliriza mwebali kufaayo mwebali kunyikiriza byetuyitamu ate mwebali kwewaayo okwanira eggwanga lyaffe nsanyuse nnyo okubeera ekitiibwa Mathias Mpuuga nsanga tutwogera kati nga kamisona mu palimenti yali yakulira gavumenti weta leader of opposition Honorable Mpuuga nsamba amaaso mu kisaaki ky'ebyobufuzi mu Uganda otwogera gali ku kibiina ky'olulimi kya National Unity Platform ng'era galimu ebitawone n'akawululu mulimu okusika omuguwa ebiwandiiko byayisiŋŋamye wiikendi ku mitimbagano ekimu kyalabise lw'ekibiina ekya National Unity Platform ekikulemberwa principal President Kyagulanyi tekyabaddeko mukono nga kikusaba olekulire ekigamba nti weetabye kulya bawise bulyake saako n'embuzi wayanukudde naawe n'ekiwandiiko nekyo naawe n'oyanukula walaga nti ssente ezoogerwako wazifuna mu mateeka ng'obuyinza okuweebwa okulwa lukiiko obufuzi olwa palamenti olambika wagambye nti era ensasula eyo yekennenyezebwa obukiiko bwa palamenti okukwatibwa ku nsonga eyo nga nti ebigenda mu maaso bakunyigiriza olina okunyigizibwa mu kibiina ekyo era nga kigamba nti n'ebyobufuzi bingi waliwo abagulirirwa okulaba nti bakusanyawo erinnya lyo bawulikiseeko mu bugamba nti togenda kulemesebwa kakundi k'abatono akatalina bigendera bisukka ku maka gaabwe ebyobufuzi nga tabirengera wala eggwanga lyagalukumanya bintu bingi weewaze nga bwetogenda kulekeraawo kubuuza bibuuzo bikwata ekibiina kino oyagala obwerufu mu mbeera eyo lwaki ogamba nti ensa mu byobufuzi bya Uganda era kyetaaga okulaba nti ensi ekomawo mu byobufuzi ekirala gwe Pulezidenti Kyagulanyi muyina emizibu mweddira mwemuziro Kyagulanyi wa Mbogo oli wa Ngabi wadde mwenna muli baso temubirya ebintu byabadde biri mu kisenge ate mubireeta mutya mubijjudde mwina mukama waffe tumalirize wakati kibwa tulina okutakkanya mukono naye mwe muli ku mitimbagano mwe muli ku bino nze Kyagulanyi mumanyi bulungi Mpuuga mumanyi era mumanyi kyekisobola okukola lwaki temwatandise kutimba mugamba nze era ndikwasobola kumanya Pulezidenti Kyagulanyi kati wa kino kiki twatulooza temuga muwandize wonna nti kino CPM kyakitamanyi kikirisa obuzibu tutabaganye twakimanyitadde ekibuzo kyekisoose nti nekyokubiri sooka kino ekyokubiri Mpuuga gwe mumanyi kituufu Medi ensonga zizza wano nnyingi nnyo ku radio eno n'emutyonyera tukyantandika buvunaanyizibwa oyinza okwewuunya nti eno eyafulumya akasolya kavaako essubi katonya oba kuliko akatumidde ku kisaawo nga mwima kusooka kwa byonna ndi memba wa NUP tutandika ekibiina kino olwo n'abagamba nti twakiyingira mu buyinza twakitandika kubanga kikyaliwo era twakitandika abamu twava mu NUP
waba NRM, MPC, MPC n'abatabeeranga mu kibiina. Naye nga ffenna tulina kimu ekitugatta. Tulina okukolawo ebyobufuzi ebyenjawulo. Ebyobufuzi ebyenjawulo mukitegeeza nti buli muntu aleze ku bwannakyemalira, bwannantagambwako, kufuga bbi, kufulittizi, kunge etumaamidde ebyobufuzi emyaka gino gyonna egy'obukulu bwabwe. Ennono eyo erina okukyusibwa, tuwe eggwanga essuubi nti waliwo bannayuganda, waliwo omulembe obwagala okukola ebyobufuzi ebyenjawulo. Ennono eyo oyinza ogiyiga obukulu oba ogikuliramu oba ogitebekerwamu. Kati nze ne bannange bwe twatandika ekibiina twalina ebirooto era ebirooto ebyo tukyabikkirizaamu ebyokuzimba Uganda empya mukuba bannayuganda okuddamu okuloota tusobola okuzimba eggwanga eri wa buli muntu omwaganya, ekyalaba buli muntu omukisa okwegalya mu ggwanga lye, okwogera kyawulira nti asobola okukyogerako mu mateeka, okubuuza kyalina okubuuza n'aweebwa answers, ate n'okuba ng'asobola okutera kuninga bamukulembera ne bamunnyonnyola ensonga lwaki basazeewo bye bakola oba bye balemereddwa okukola bati bibatume. N'olwekyo okuddamu ekibuuzo kye ekyokubiri okutengerera, ndowooza twabaddewo omukisa ensonga zino okukwatibwa mu ngeri z'ekyo. Wabaddewo embeera ey'ekibuguumirize, obuteefumiitiriza, oyinza n'okugamba nti n'ekibi kitali kyabukali. Era singa obuuza ku muntu yenna mukulembeze mu NUP, mu nkiiko enkulu ziri mu NUP, omuli olukiiko olwa NEC, olukiiko olwa executive olwa deputy president, olukiiko olwa parliamentary caucus, tewaliwo baatudde okwogera ku nsonga zino. Era singa zaasobola okutambula, in fact tulina ne disciplinary committee, olukiiko olukwasa empisa, singa wabeerawo munnakibiina afulumye mu misettale, mu miwambiro ekibiina mwe kitambulira bw'ofulumamu enkiiko zonna bwe ziri. Naye ekyokusaalirwa kirondooza obudde bwadde buyise nga waliwo ebirina okutuukibwako mu bwangu biyitawe ku mpisa. Oba oli awo laddu yaddeyo okukuba ekibiina n'olwekyo wabaddewo obwangu obwekibiinaawo. Era ekyo ekintu kyonna ekikwatibwa mu ngeri bwekyo kifaanana bwe kiti. Oyinza okwewunya Medi nti statement bwefuluma mu kibiina kyantwalidde essaawa 24 okugiddamu. Olowooza nti data yabadde ambuze, kompyuta gye sirina oba ssimu, naye bwe kyafuluma nalowooza nti kisoboka okuba nga kyafuluma wakati mu kiwuggwe na mu butanwa, olwajja okuvaayo agambye nti bannange yabadde ensobi, tuzeeyo mu nnyumba yaffe. Bannange tusaasire, waliwo eyeewambiriza okuba nange kuzannyisa essimu n'abaako byagattagatta n'abiweereza eri ensi. Oba eri awo nga bwe tulina ennono y'abantu ababeera ku mitimbagano abeeta ababulooga, kuba nti kyaleeddwako bayinza okkiwaayiriza bulooga nti yakikoze n'olwekyo si kya kibiina. Era nemmala nekisaawo essaawa 24 okutuusa lwe nalabye ate omukulembeze wange ekiwandiiko akigobereza ebigambo ebikawanga omususa. Nina nti nabadde ndowooza nti tukyali ku ebyo eka kimyangu y'embugabe. Ndowooza nti eggwanga lyetaaga okutangaaza, okufulumya ekiwandiiko kinafulumya z'obweggulu okuba bannayuganda ebintu bibiri. Ekisooka
kubanyonnyola mu lulimi olusinga okuwa obwangu olunakozesezza ate n'okulagawo enjawulo enkwata y'ensonga mu lulimi olusinga obwangu lwenjogerako nabannyonnyodde ebyamateeka ebitono naye ne mbagamba n'ebyobufuzi ebisobola okugendera ku byamateeka. Ekisooka nennyonnyola ensi nti pulezidenti yayiza olukiiko lw'abantu ab'enjawulo n'ekibiina bammemba. Si lukiiko oluli mu mitendera gy'ekibiina naye nga bw'onoogamba nti abakozi ba CBS MD abayise n'ayitayo news anchor omu n'ayita n'ayera n'ayita n'engineer n'ayita kinti bana twogereko ku nsonga eno nemulyogeramukko nemubanyonnyola aga nti Kabete bwe yagenze tukiwulidde tukigimatidde bulungi ne tukiwulidde katulabe ekiddako kati kale ekyabuddemu ekyafumye ekikulankanya ensi kakati ekyo okiwulira nina obuvunaanyizibwa eri abantu ba mirundi mingi. Ekisooka nina obuvunaanyizibwa bukulu eri famire yange kuba famire yange yensiga mu nsi muno kuba siina famire mba kitengejja yensonga lwaki medi ewalala simanyi naye wano e Buganda bweweesimba mu bantu bonna n'obuusa bwa kalenda luzi okubuuza ani akuzaala ekyo kikulu kitegeeza nti omuntu abantu baagala okumujja ku kikolo amutuuse ku mutwe. Nina obuvunaanyizibwa eri famire, nina obuvunaanyizibwa eri ekibiina, nina obuvunaanyizibwa eri obwakabaka obwandera, nina obuvunaanyizibwa eri eggwanga lya Uganda. Naye n'ensosyono endala ezikitwala nti zitadde ettoffaali ku kubeerawo kwange n'obuvunaanyizibwa obw'omubeerebwa. Bwenzira e Buddu nina obuvunaanyizibwa eri Nnyendo Mukungwe, nina obuvunaanyizibwa eri Masaka City ate ne Pookino kali Masaka. Naye bwambuuza ekibuuzo nziramu ningamba ndowooza abantu baffe abo bonna benjogedde ku mitendera egyo bayinza okweera ne balowooza nti ddala nina omusango omuloope gwe nazzizza nefuna ekiwandiiko nenambika bino. Ekisooka nti siri mulyake era sirina nsimbi ya wa musojja nali mpuutanyiza corruption wuutanya bakuwadde sente zikozesa kino n'okolamu ekirala kibeerangawo sikikolangako kubanga si bwendi si bwenfaanana. Nentegeeza eggwanga mu kiwandiiko ekyo mene era CBS yakoze bulungi yakiwadde interpretation naye kanfunze nti ekisooka okikola commission olwatu lwasalawo ensonga eyo mu mateeka kubanga lwerokka olina obuvunaanyizibwa okusalawo ku sako wummula ku mbeera y'abakozi n'ababaka abaaliwo n'abaliwo. Ekyokubiri nti olukiiko olwera olwasalawo ensonga eyo lwateesa ku nsonga nnyingi olwa palamenti olwano olwa commission erabirira ababaka. Olukiiko olwo nandibadde abatambuza ensonga eyo ku mitimbagano bajjayo akantu katono era butunulya peegi gwe bakajja bajjayo peegi emu ne bagenda ku yokutaano ne bagenda ku yekumi kubabuuza nti peegi eziri wakati awo mu bwesimbu bwammwe ziriwa ezirambika bani abaaliwo ensonga bwe yatuuka kyasalibwawo kitya bwe kikwatako baasigala mu lukiiko oba baavaamu. Ekyokubiri baasalawo nti ekwatibwa etya oluvannyuma enti babikugirayo naye olwokuba nti ekigendeerwa si kyekyo ne basala okugjayo ekyo. Naye nalambise nti olukiiko lwa commission mu mateeka kubanga commission eteekebwawo semateeka n'agiwa obuyinza okugenda okuteekawo ennono mwetambulira era bwekola. Semateeka era n'ayempawalinga mu tteeka eddala bayita Administration Parliament Act etteeka erifuga Parliament era ne lyongera obuyinza commission okubaako byekola okulabirira abakulembeze abaliwo abalijja era bweba erabirira abakulembeze abo erabirira ba sipiika n'omumyuka we. Mu ssemateeka omulambikiddwamu abakulembeze ab'enjawulo omuli President, Vice President, Saba Minister, Speaker, Deputy Speaker, Leader of Opposition. Office zonna zijjogeddeko ezigenda mu ssemateeka
olw'okuba nti ebyobufuzi byaffe byafubitizi twali tugenda mu pattern 2-5 ofiisi ya leader of opposition tebaagiwa kuwummula tebaagirambika engeri gyewummuzibwamu era abakikola okutegeera twali basinziira opposition balabanga abamalako emirembe oba bafe bakole ki bafe so tewummuzibwanga komishoni eno bwetula negamba nti kino tikyakolebwa mu mateeka mu ssemateeka naye komishoni weebwa obuyinza kweyirabirira ababaka okukijjulula nga tutandika ne leader of opposition aliwo era mu miniti singa ozisoma bagamba nti tujja kusaba okukyusa etteeka lyonna lirondoole n'abasooka ababaddewo emabega mu nkola y'emu naye ffe tukole ekyo ekiri mu buyinza bwaffe ku ssaawa eno tetulina buyinza budda mabega naye tulina obuyinza obukola kubaliwo ku ssaawa era twali mu lukiiko olwo nabuuza ebibuuzo bingi nembabuuza nti twogera naye omu ku bannaffe yagoba mu commission honorable zaake oyo munaamukola mutya nti ensonga zo zinaggwa mu kooti era ensonga zezijja kukolebwako kooti nga bina ebeekoze eki esazeewo ekyokubiri enambika nti gratuity honoraria oyinza okiyita ekintu kyonna si kipya mu palamenti okujjako ngaera oli ayina ekigendererwa kyakusiga ku kyayi nange buli mubaka wa palamenti bukyanyingira mu palamenti ey'ekumi ey'omwenda buli mwezi gw'omukaaga gwegusembayo omwaka gw'ebyensimbi era aweebwa gratuity akasiimu ako si musaala era si alawensi era kikagibwako omusulo bwebyo bwebitambula bwe buyinza bwa komishoni obwo era ne pulezidenti wange ng'ali mu palamenti byonna yabiyitamu era abimanyi komishoni emu era yeyisa ekiteeso negamba nti ababaka buli omu tugenda muwa ssente ez'emmotoka eba tekoze ensobi eba tegabya embuzi era yepalamenti komishoni emu yegamba nti pulezidenti Kyagulanyi bajjira mu palamenti yajja mu by election nga bajjayo kantinti yaweebwa emmotoka naye tebagamba nti ekonstituensi twagiwa situgenda kuwawona lwe Kyagulanyi naye n'aweebwa ekyali mbuzi gemaanyi ga komishoni eyo mu kulabirira ababaka baayo ebyo nga njagala ensi ebitegeere nti obuli bwakola ekyo ne bwobanga olowooza nti bandirinzeeko oba okyogera mu mutima mulungi tokikola okusiga bukyayi nakusiiga muntu nziro oyisewo ebyamangu era toweeyambisambye nti bannange abantu baavu nnyo eyali nguzi ani atamanyi bwavu buli mu ggwanga obwavu bubeera mu ggwanga oba wampuuga honoraria oba gratuity olwo nefuuka enguzi ndowooza navudde ngamba nti ebyamateeka bitegeerekwe ate byakubufuzi ekyo kyekyamateeka ekyokubiri bw'obanga ozudde omuli gw'enguzi osobola okukwata omuzindaalo n'ogamba nti tumugambye akole bwattu tusonyiwa osobola okusonyiwa omuli gw'enguzi medde ngaotuddawo omuzindaalo omuli gw'enguzi bamutwala era bw'obona omuli gw'enguzi n'otamutwala mu kkooti womukanyiza mu babeera bali banguzi era kona evidence so n'olwekyo ekyo kyogeddeko mutandikwa kwabadde kusalira kw'amaanyi nti singa wabaddewo obudde obumala ensonga zino zantegerekese mu bulambufu bwazo mu mateeka era simanyi ani yamisiriirinze pulezidenti wange okufuluma ekiwandiiko ekyo ate nga abamwetodde abamu basoma ku mateeka oba bagasoma kuyita buyisa ebibuuzo ekyo kyesimanyi kubanga oyinza okunenya omukulembeze nosobola kutandikira kuba mwetoolodde kubanga amateeka bagamanyi babadde bakola byabufuzi nga babikolera ku nze badde bayisaawo ki essaawa ne zitawo 24 temunnabagamba pulezidenti nti eyo yabadde ensobi mamimedi bwembeera mu bukulembeze bwembadde lo buli lunaku mbadde ensalawo ensonga ezisukka 10 neera nga kisoboka nti ensonga 10 zensazeewo ensonga 5 nsazeewo mu bukyamu era bwe nayitanga bwe nabanga mpoza ensobi nga ngaba nange nti nasazeewo bubi tukole tutya ne bw'oba olowooza nti okukwala kulamula ku bukyamu kuba kuwoneka muntu kalabba ne bw'oba olowooza nti mu mateeka kituufu naye twali tukikoze differently
ani kikoze mu ngeri ya njawulo. Ekyo kiyisa olukuŋŋaana lw'amawulire n'ogamba nti oyo mubbi oyo muli wanguzi. Ebintu bisatu ebyobulabe binamuze era ebitta omuntu. Mutya nnyo emmundu kubanga emmundu etta. Ekyokubiri omuzindaalo, omuzindaalo nagwo gulingana mmundu. Ekyokusatu ntebe. Ebintu ebyo buli bw'oba nga obirina, olina emmundu, olina omuzindaalo n'entebe, n'otabikwata bulungi, osobola okwesanga nga okoze oba oyogedde oba olamudde mu ngeri ey'ebitege. Y'ensonga lwaki omulamuzi, abalamuzi tubakwata n'obwegendereza kubanga balina entebe mwe batuula. Esobola okuwanika kalabba. Media osoma ebyafaayo mu nsi yonna, olabye abantu bangi bawanika kalabba, naye ne batabawanikirawo, bagenda okuyita ebbanga nti oyo baamusibira emyaka 4 ne baza okukizuula nga n'omuntu gwe bagamba nti yatta gyali mu kyalo mu kulima binyoobwa, ye ali mu kusola, ali mu nnimiro asola binyoobwa bye. So omulamuzi ng'oli mu ntebe bukwatibwa n'obwegendereza. Eddakiika ziri 30 ezaakayita ku ssaawa 4 eddoboozi ly'owulira Mathias Mpuuga.